president abera commander in chief akulira amaje Bobi Wine abere commander in chief bate njawo nengamba bannange batakusindikiriza n'obeeranga president wange Kyagulanyi ojja kubeeranga Waiswa otobeerenga Waiswa ojja kubeeranga Edith otobeerenga Edith ojja kubanga Mao. Wowulira bino mukwano gwange nga entiisa yamaze dda okubeera nga egwa mu ggye ly'eggwanga ekkulu erya UPDF oluvannyuma lw'omu ku banene mu magye abatagambwako okusangibwa mu ntebe mw'abadde atudde nga afiiriddemu. Omusajja oyo gw'ogenda mu maaso n'okubeera nga olengera ku screen yo gwali omwaka gwa 2020 ye kennyini mu bigambo bye yavaayo n'ategeeza bonga eggye ly'eggwanga erya UPDF bwe batasobola kubeera nga bakkiriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera nga afuga eggwanga lino. Olunaku olwaleero asangiddwa mu ntebe w'abadde atudde nga avudde mu bulamu bw'ensi, yaani era abadde akola ngaani byonna ogenda kubeera nga obifuna mukwano gwange weekuumireko bwekuumizi. Mu ngeri y'emu waliwo amawulire agatali malungi oluvannyuma lwa bbaasi y'essomero erya Exodus College erisangibwa mu bitundu eby'Ewakiso bwegudde mu luwonko ng'abayizi bava okulambula era abayizi abawereddeko ddala 50 baddusiddwa mu ddwaliro n'ebisago eby'amaanyi era abamu baggiddwawo ng'abamu bamenyese n'amagulu. Kale nno abamu ku bayizi abasobodde okubeera nga balamawo bagambye era nga balumiriza ddereeva okuvugisa endiima oluvannyuma lw'okubeera nga agulamu ku mwenge wakati mu kkubo nga bakomawo. Byonna ogenda kubeera nga obyetegereza olunaku luno olwaleero. So nga ate mu ngeri y'emu bannakibiina ekya National Unity Platform bagenze mu maaso n'okubeera nga bakuŋŋaanira mu disitulikiti ey'Eruuka. Eyo nno wabaddeyo okubeera nga basiibula munnaabwe era mukamukwano gwabwe. Kale nno olunaku olwaleero aziikiddwa mu disitulikiti ey'Eruuka era akolanga pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyikiddwako nga Madamu Rina Zedriga avuddeyo n'akoowola gavumenti okufuba okulaba nga esoosowaza nnyo obwenkanya mu ggwanga lino. Kale nno bino byonna abyogeredde wali mu kuziika wamu n'omukyala Betty Namboze Bakireke avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti olunaku olumu kyatalyerabira baaliko ku puroguramu emu munne n'amugamba nti lino eggwanga lye tugenzeemu oba kino ekisanja kye tulimu wobeera nga toli mu kkomera ojja kubeera mu ntaana, otabeere mu ntaana ojja kubeera nga oli mu buwaŋŋanguse. Byonna ogenda kubeera nga obifuna olunaku luno olwaleero. So nga ate era mu mawulire agatali malungi ekamuli eyo waliwo abantu 4 abavudde mu bulamu bw'ensi oluvannyuma lw'emmotoka ebadde etisse ebikajjo ku luguudo lw'e Namasagali okudda ekamuli bwe bagwiridde era bonna tukitegeddeko nti bano babadde batambulira ku boodabooda. Mawulire si malungi naye byonna tugenda kufuba okulaba nti oba oli awo atubikutegeeza mukwano gwange. So nga ate mu ngeri y'emu mu wiiki eno waliwo eggulire erizze lirabika nga waliwo omukyala eyakaligiddwa emyaka 4 lwa nsonga za kulya nguzi. Kale nno okusinziira ku bamu ku abo abalwanyisa enguzi oba ku bamu ku abo abali mu bibiina by'obwannakyewa nga balwanyisa nnyo enguzi baliko ebituli bye bakubye mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nga bagamba nti engeri gy'akwasaamu abali b'enguzi oba oliawo yeviiriddeko enguzi obutava mu ggwanga lino. Kankole bwe nti nzije tubinyumye. Naye ddala bantu mmwe muli bantu oba muli bintu? Abantu ebintu ebyerimbise mu kifaananyi ky'abantu mukyalimu ak'obuntu hazino obuntu bulamu tewaliiwo bw'osobolera kutunulira kintu kino ng'omuntu nga weebuuza ebibuuzo nga bino nti watya singa abadde nze ng'ate omanyi bulungi nnyo n'ebyomuvunaana teyabikola naye otya okolera mu kutya
oba okolera mu nsawo nsava toyagala kwesuulya nsawo nsava waakiri nedda tekisoboka bantu mmwe omwenge bwe bagubikka mu lyato gutuuka ne gusuukiira guno gulisuukiira ddi olwo tuddukire waani twesigaani tukyaliwo oba tetuliiwo omukazi n'alaajana nti bannange essaawa ngiwulira etuuse naye waakiri omwami wange ajja nziikeko nemutandika okutuwa ebisongasonga mbu simanyi era ajja kubula era ajja kukola ki mwefiira abamusinga okwagala eggwanga lye naye mutulagidde eddala nti eggwanga lino temulyagala lyabatama dda bwe mutuula eyo mu mateeka ne mulowooza nti yenkomero y'ensi naye ffa abantu bwe baleme kuziikako owooka afe bakugaane bugaanye omuziika ajja kudduka nga dduka alagawo si munnansi waliwo abatalidduka ne bwe mulikola mutya ng'obuyinza buli mu mikono gyo ddala ng'era olina w'osobola okuyitira n'ogamba kankole kino wakiri kibeera ekikolwa ekyobuzira ekiri nteeka mu bazira ba wano nti nakola kino ne kinzisa oba ssente ne sizifuna nedda awo mwayiseewo nnyo omusajja oli ali mabega wa mitayimbwa mwamugaana okujjanjaba mukazi we mumugaanye okumuziikako kirabika temulinayo nanteekateeka ya kumuta oba mwagaliza nga mutadde agenda afukamire ku ntaana ya mukyala bamugambe sweetheart I'm sorry naye nawe gyoli eyo kimanyi nti sandikulekeredde muyinza mutya bantu mmwe ensi eno mugenda gikungula kubanga mwekwese mu bitabo kubanga eddoboozi muliwulira limu nerya Katonda temukyaliwulira bannange ecupa bagisunda eya whisky nebagisunda bagenda okukwata kasaanikira ng'esuukidde kiki ekiddirira kale alina amagezi ategeere kale byebyo ebigambo bya Aloysius Joy ng'agenda mu maaso n'okubeera nga naye aliko eddoboozi lye lyagasse nate ku musango gwa Alex Waiswa Mufumbiro. Nkwanirizaako gwe wenna akyekuumidde ku mukutu guno oli ku mukutu ogw'omuntu wa bulijjo era ng'eno ye DPTV Uganda. Gwe wenna atwegasseko olunaku olwaliro atukusaba mu buwombeefu obw'ekitalo ogende mu maaso n'okubeera nga osubscribinga. Gwe azze atambula naffe agenda mu maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like. Buli wogiwa like kigiyambako okubeera nga etuuka ku buli muntu yenna eyeetaaga okubeera nga awulira information eno. Gwe alina kyoteesa oba kyowabula genda wansi mu comment section atujja kulabika nti nno tukuddamu. Nga bulijjo Morgan Keys 256 official CEO Kaliddalu content creator the World's finest Mr Perfect n'olunaku olwaliro nzize okubeera nga nkutuusaako ate ebintu eby'enjawulo. Kale nno awenjagala tutandikire njagala tutandikireko mu mawulire agafulumye olunaku olwaliro oba agatuuseewo agakedde okubeera gatuuka mu ggwanga lino enkya y'olunaku luno olwaliro, era okusinziira ku kifaananyi ekyo akyogenda mu maaso n'okubeera nga olaba era ne information egenda mu maaso n'okubeera nga ekitambulirako eraga nti dereeva atannaba kubeera nga amanyika mannya yabadde avuga bus namba UA 378 DW nga yabadde atambulizaamu abayizi b'essomero erimanyikiddwa nga Exodus College erisangibwa ebbanda wali eri mu Wakiso.
kale nno okukakkana yagenze maaso n'okubeera nga agikuba mu luwonko mu bitundu ebya Kyoga. Abadduukirize kale nno badduse bukubirire era ng'okukakkana bamenye amadirisa okuyisaamu abayizi ababadde basoba mu 50 nga bakoseddwa. Kale nno ebyaddiridde era baddusiddwa mu ddwaliro eryabadde okumpi erya St. Joseph Hospital erisangibwa mu bitundu eby'Ewakiso nga bawala kugamba nga bataawa olw'obulumi obwabadde bubava mu kifuba so nga ate n'abamu oboolyawo babadde bamenyese amagulu nga n'abalala babadde omukka babaka mubake. Omu ku bayizi atayagadde kubeera nga ayatuukiriza mannya yagambye nti bano babadde bagenze kubeera nga basoma, babadde balina tuwa gye bagenzeeko nga bagenze okusoma essomo erya geography mu bitundu eby'Ekasenyi wabula mu kudda driver yabadde abavuga n'akyama awantu awamu n'atandika okubeera nga agula omwenge era ekyaddiridde ye kyabadde kyakubeera nga asooka okugula omwenge. Kale nno emmotoka n'atandika okubeera nga agivugisa amaanyi n'agivugisa endiima era ebyaddiridde byenkugambyeko nti yagikubye mu luwonko. Kale nno omuyizi ono yagambye nti baatuuse mu bitundu eby'Enansana ng'emmotoka eno agivugisa fujjo era nga agivugisa kimama bo ng'abayizi kwe kubeera nga bamugambako wabula ye ddereeva yasazeewo kubeera nga yeegasse n'abasomesa ne bagamba oba ne balabula abayizi bano obutaddamu kubeera nga bayisa abakulu, tebaddamu okuyisa abantu abakulu mu kamwa era ne babalagira nti ezo empisa ze bakozesa ez'okugamba ku bantu abakulu kubeera nga batyobola bakulu na butabawa kitiibwa. Kale nno ekyaddiridde driver w'emmotoka eno kwabadde kubeera nga ayongeza ebidongo olwo nno abayizi abamu kwe kusalawo ne bagamba nti ffe katwesirikire era ng'ekyaddiridde abamu bo ne batandika n'okubeera nga basaba ne kusaala. Kale nno waliwo n'omugoba wa booda emmotoka eno gwe yayiseeko yagambye nti driver ono yamuyiseeko nga avuga speed ya yiriyiri era ekyaddiridde ye kwabadde kubeera nga asegulira mmotoka eno eyitewo wabula bwe yatuuse mu maaso ate ekyamumaze enviiri ku mutwe yasanze emmotoka eno esobodde okubeera nga egwa. Okusinziira ku DPC w'Ewakiso Eseza Kiiza yategeezezza nti bali mu muyiggo ogwa driver eyabadde avugisa baasi eno ekimama mu kaseera kano yadduseewo era mu kuddukawo yaleseewo kondakita abayizi kwoteeka n'abasomesa nga bonna bali awo bataawa era Kiza era nga y'omu ku bagoba ba boda boda yagambye nti Kiza nga ye DPC w'Ewakiso yagenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti bagenda nakubeera nga bongera okukunya abakulira essomero lino bababuuze lwaki ebiragiro bya minisitule y'ebyenjigiriza tebabiteeka mu nkola nga bwe bagenda maaso n'okubeera nga ate birambikibwa ku bayizi. So amawulire si malungi mukwano gwange, so njagala tuveekaawo then ate tweyongereyo mu nsonga endala ze tulina olunaku olwaliro. Nga bwe nkutegeezezaako nti bannakibiina ekya National Unity Platform olunaku olwaliro baakuŋŋaanidde wali eri mu bitundu ebyeruuka okusobola okubeera nga basiibula mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro ali mu kkomera akaseera kano era nga omu ku bakungubazi era nga mubaka akiikirira abantu b'emukono mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda amanyikiddwako nga Betty Namboze Bakireke yasinzidde mu kubeera nga baziika Edith Katende Mufumbiro n'abaako ebigambo byajjukiza bannayuganda nti baaliko ku pano emu ane musajja mukulu amanyikiddwako nga Charles Rwomushana era Rwomushana n'agenda maaso n'okubeera nga amutegeeza nti lino eggwanga we liraga era buli muntu yenna yesibe bbiri lwa nsonga nti gwe bwe weefuula nga oli wa opposition nga towagira kibiina kya NRM oteekeddwa okubeera nga owagira NRM oba seekyo nga oli mu buwaŋŋanguse nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba seekyo ng'oli mu ttaka nga Edith akaseera kano gy'ali oba seekyo nga oli mu kkomera nga Alex Waiswa Mufumbiro. Badde ndowooza bwe twali tunaatera oyingira mu kampeyini twali puroguramu emu ya balometa omwami omulu Omushana n'agamba bw'ati we tugenda awo ekyekyo kiweddewo mu Uganda Munnayuganda abadde yeeyita opposition alina ebifo bina byokka byajja obbeeramu otobeeremu ekizayiro
ojja kubeera Magombe. Bw'otaabeere Magombe ojja kuba mu kkomera. Bw'otoobeere mu kkomera ojja kuba naffe. Badde njawo ne ngamba bannange bwe bataakusindiikirize n'obeera nga pulezidenti wange Kyagulanyi ojja kubeera nga Waiswa. Bw'otoobeere nga Waiswa ojja kubeera nga Edith. Bw'otoobeere nga Edith ojja kuba nga Mao. Mulaze mukyala w'okwagala nga mulwadde lyayiseemu famire mugiraze okwagala. Waiswa agoberera ebintu bino gyali emukubira amawulire gamutuukako. Abeebaza nnyo buli kyonna kyemukoze. Era alina essuubi nti nayo mu nkomyo gyali ajja kuvaayo. Newankubadde bannaffe bakyamulemedde. Twawadde mu kkooti ne bannamateeka bannaffe Oweekitiibwa Luganda n'abalala oluzungu ne tulwogera ne tulumalayo. State prosecutor nga tumaze okuwaayo abagenda okweyimirira Waiswa babiri. Buli prosecutor n'agamba nti taata wa Waiswa ayina oluganda oluli close ennyo ku Waiswa yamuzaala. Tajja kusobola kuwaliriza Waiswa komawo mu kkooti nga kkooti emwetaaga. Bwe yamaze n'agamba nti bali mwezi Ronald Nsubuga ate ye talina luganda yadde Waiswa tajja kusobola kumuwaliriza kujja mu kkooti. Ne ŋŋamba ono amateeka ge nasoma ge yasoma kaakati kitaawe tomwagala mbamwinako nnyo oluganda. Oli omukulembeze tomwagala mutamwinako luganda ayagala alituleetaani. Naye oyo yenna yabadde lwekwaso nga tebaagala kuta Waiswa mu buswavu. Yagala kwebaza omuko atugambye nti idea agirina n'abalala bajja kweyimirira Waiswa. Tulina dde kwatwalayo mu kkooti. Katusuubire tebatugambye nti ate kaakati awo nti oyo muko talina nkolagana yadde. Abantu abo tebaswala. Naye tulina essuubi nti tujja tutuuka mu Uganda nga ffenna tusobola okweyagalira mu Uganda eyo nga oba tokkiriziganya na mukulembeze tetubeera musango. Kati ku musango lwati Edith Humula Mirembe Edith ono abadde musabi nnyo, abadde mukkiriza nnyo. Mukyala wange oyo bamwanjudde kate mwayimirire mulabe ku kyebeeyi kyange abataagala. Kale byebyo ebigambo byakulira oludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi Bisekezi. Naye mu mbeera eyo kansooke nkulage embeera ate bwetambudde nate mu bitundu ebyeluuka nga bawerekera Edith Mufumbiro. Ujjenga famire mutegeke ekimuli wenda tumaliriza tufunye bazadde ba mukulu Mufumbiro. Olwaleero nafunye ekizibu itwatandika ebyobufuzi nga nningira okumukolera ku mboneti afuna akalulu ke baakayiba tyamutwalira buwanguzi nalowooza ebyo mbimaze kanti dandabe mukyala waffe ajja kumugwakaana yena yabaze yanfaako. Era najja namukuba nti omukazi yakoze eki aye yankubye ekintu kirala byonna byonna bigendererwa byakutumalamu ife nga Abannayuganda abalowooza okuba n'enkyukakyuka okutumalamu amaanyi. Kawulidde ojja wamubona eyo gyali ng'amaanyi gakuweeremu wamwagana nga naalikuyizaamu amaanyi. Era yankuba nti ntameneka tutameneka tugume tutambuze era omusango aguzi luli mutuufu. N'olwekyo nze neebaza Edith Katende okwikiriza muganda wange Waiswa baba mukwano ogw'amaanyi era babaire beesuubiza ebintu nga bingi. Bwe twabaire era yabaire akobye nti yali amusuubiza ko omukyalo ono mu kusaba okungi n'okumwidandaba yali mugumu nti ajja kuwona. Ate niye Waiswa gyali engeri gyazira musango nga Idi nti ajja akola ki ajja kuvaayo era nga beesuubiza
nti bino ebiwa laavu yaabwe etandike buki era Waiswa Yakoba yeyaikiriza aye omukyala yamukoba nti kuluno tagendawa wano mu iwanga Uganda. Embeera bwetyo bwe badde ate mu district eyeeluuka era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okubeera nga akulisaayo enkuyanja y'abawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform abaatindizze olugendo ate okusobola okubeera nga abawerekerako Edith Mufumbiro awumule mirembe. Bwe mba nga nkuggyeko mukwano gwange waliwo amawulire agatali malungi oluvannyuma lw'abantu bana abanonno nga bafiiridde mu kabenje mu bitundu eby'ekamuli era nga bonna bana tukitegeddeko nti babadde batambulira ku bodaboda oluvannyuma lw'emmotoka ebadde etisse ebikajjo ku luguudo oluva e Namasagali ate okwolekera ekamuli bugenze maaso n'okubeera nga ebaggwira. Kyalo Bulunda ekisangibwa mu munisipaali y'Ekamuli ku luguudo oluva e Namasagali okudda e Kamuli tusanze miranga olw'abantu abafiiridde mu kabenje nga busaasaana olwaleero. Aye tufunye ekikangabwa kibaine tulabye ino mmotoka ebyebiri kututanga mu buli lunaku tubiri bwe tujakikola. Tukitegedde nti abafudde okubadde Grace Mudumba, Lydia Nanzala, Stephen Makai ne Charles Balinaine nga bonna batuuze mu disitulikiti y'e Kamuli babadde bava kuziika ku kyalo Naluwuli mu ggombolola y'e Butyansi. bakapala kuziika oyo mukyala ali kulyanga n'emmere mbisemaye ng'ali kulya emmere ku sowaani. Ebyo wano mirambo egyena babeere bava ku magombe kuziika muneibwe kubanga n'oyo omuntu owundi oyo ayogere ne ku magombe ere kuole mwene abeere amukozesa abo. Pikipiki bbiri bano kwe babadde batambulira zibadde zigezaako kuyisa loole y'ebikajjo wabula omugoba waayo bwe yeekanze emmotoka ebadde emuva mu maaso kwe kulemererwa n'agirindigula ekigo okukkakkana ng'egwiridde abagenzi. Emmotoka yamala yankani yakolansi yava muli weefiirire muli nebaire eri kuvuga mukawoowo yo tukakasanga batuuse wano ono yayendayire kumbali atuuse kumbali emmotoka eno ebaire n'obuzito bw'amaani awo wemulemereire ni bano nga bali kwenda okuyisa abapikipiki agwekoleire akabenje yagwa wansi. Dereeva wa loole eno agambibwa okuba nga amazeemu omusubi era nga poliisi etubuulidde nti etandise omuyiggo okumuzuula. Abatuuze bagamba nti bamaze ebbanga nga beemulugunya ku bagoba b'emmotoka zino ennene okuvugisanga ekimama ku kkubo gy'oli teri balala bakozesa makubo gano. Tulina obunigirize obw'emmotoka edo. Emmotoka edo twena twenda obulamu bwaife aye abavuga emmotoka edo tibaidi nga twatwenda obulamu bwaife. Abantu abo ebava mmotoka beeta bakitalo niboida tasobola kukuba ti wano watono kankendeeze oba nemerere olwo bwemunanga abitewo. Iva basigala mu maloogi baga abaana batandi boyina abavuga emmotoka edo ku luguudo kuno se yavuga nga talowooza nti ono ali kuno ye ali amezi amalala bamuweiremu alivugamu yadema abala bantu bali kuki ku luguudo kuno. Ayogerera poliisi mu bitundu by'e Busoga North, Samson Rubega gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu asabye abagoba b'ebidduka okuvuga n'obwegendereza. Etongera okulabula abavuzi. Kale byebyo mukwano gwange then agenjagala okubeera ate nga nkutuusaako akaseera kano okusinziira ku mukyala era nga y'omu ku bannamawulire mu kibiina ekya National Unity Platform amanyikiddwako nga Olivia Katende avuddeyo nagenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti comrade abasajja batusazeeko mu bitundu eby'ekalagi
ne batukozesa accident era ye n'ategeeza nti akoseddwa bubi nnyo kale nga n'abamu bagenze maaso n'okubeera nga bakwatibwa. Kale nno ebinaasingawo ku mboozi eyo ndowooza tugenda kubeera nga tubikuleetera olunaku olw'enkya, naye nga kinjagadde obeere nga otegeera nti abadde bava okuziika eno mu disitulikiti ey'Eruuka ate bwe babadde batuuse mu bitundu eby'ekalagi ndowooza kiri wali eri emukono, then abamu bakwatiddwa ate abamu babakozesezza ne accident. Kyekyo kyenjagadde osobole okugenda mu maaso n'okubeera nga ate otegeera. Then bwe mba nga nkuggyeko awo njagala nkutwaleko mu kitongole oba ekitongole ky'eggye ly'eggwanga erya UPDF. Amawulire agava eno si malungi lwa nsonga nti kimaze okubeera nga kikakasibwa nti waliwo kapiteeni amanyikiddwako nga Kapiteeni Sulaiman Sserunjogi. Ono nno asangiddwa mu maka ge nga atudde mu ntebe mukwano gwange nga ze mbuyaga ezikaza engoye. Gwali mwaka gwa 2020 yaliko ku mukolo ogumu bw'atyo yavaayo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti lino eggwanga liina demokurasi ajjudde, wabula newankubadde nga liina demokurasiya ajjudde bo nga eggye ly'eggwanga erya UPDF tebasobola kubeera nga baganya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kutwala buyinza bw'eggwanga lino erya Uganda era tebasobola kubeera nga babikkiriza. Katusooke tuwulire ebigambo bye then nkomewo. Amagulu erudda omu n'oludda omu ne bakula omusajja okumujja kapeeka okumugala kugombolola kilomita emu naye nga bamukuluza mugongo. Omuntu abeera pulezidenti abeera commander in chief akulira amagye. Bobi Wine abeera commander in chief. Ababiri ne bakwata amagulu erudda omu n'oludda omu ne bakula omusajja okumujja kapeeka okumugala kugombolola kilomita emu naye nga bamukuluza mugongo. Omuntu abeera pulezidenti abeera commander in chief akulira amagye. Bobi Wine abeera commander in chief. Kale yoyo essaawa zino eyaliko former RDC we Wakiso amanyikiddwako nga Asula Sserunjogi era nga ne mu mwaka ogwa 2022 ono nno yakwatibwako era n'atwalibwako ku poliisi mu bitundu eby'e Nakaseke ye Wakiso era ng'ono aliko ennyumba y'omutuuze kwoteeka n'ebirime bye yagenda maaso n'okubeera nga asaanyaawo. Munajjukira nti era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagendako mu bitundu eby'e Nakaseke eyo nga waliwo abantu be basengula. Kale nno n'agamba abantu b'e Buganda beebereremu nnyo. Otuukidde olunaku olwaleero nga eyali agamba nti tajja kukkiriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kufuga ggwanga lino nga yamuleseewo yavudde mu bulamu bw'ensi. Kale nno obulamu bw'ensi buno oboolyawo bwewuunyisa. Osobola okugenda wansi mu comment section n'ombuulira ate ki kyolowooza ku bigambo by'omusajja oyo. Kale nno bwe tuba nga tumuvuddeko omusajja oyo avudde mu bulamu bw'ensi, njagala nkutwaleko eri bannakyewa abali gw'okubeera nga balwanyisa enguzi ko ne bannabyabufuzi abamu bagamba nti gavumenti eno ekyalina olusozi lunene gambalaggala okusobola okubeera nga erwanyisa olutalo ku buli bw'enguzi lwa nsonga bo okusinziira ku bo bagamba nti omukulu akulembera eggwanga lino engeri gy'akwatamu ensonga zaabo bonna abalya enguzi agamba nti ye agikwata mu ngeri ya kisaazisaazi mu kifo ky'okubonereza abantu ye nno abakubisa miggo ng'alinganga abaweweeta obuweeweesi. Kale nno bino we bijjidde nga minisita omubeezi ow'ensonga z'e Karamoja amanyikiddwako nga Agnes Nanduutu kooti yasobodde okubeera nga emusindika mu nkomyo asobole okubeera nga amalayo emyaka 4 oluvannyuma lw'okubeera nga abulankanya amabaati g'abantu abankuseere abasangibwa mu bitundu eby'e Kasese. Wabula Nanduutu teyali yekka, emivuyo gino gyalimu abanene bangi nnyo mu gavumenti abawera era nga Nanduutu yasoose okubeera nga akaligibwa. Wabula ne gye buvuddeko eyali minisita Gorethi Kitutu ono nno yekka yasigadde nga awera ennemba n'omusango guno. Njagala nsooke nkuwe ku bannamateeka ate oboolyawo n'abo abali mu bibiina eby'obwannakyewa. Obukenuzi yakalize yali minisita omubeezi w'ensonga z'e Karamoja. Olunaku lw'eggulo kkooti ewozesa obukenuzi yakalize yali minisita omubeezi w'ensonga z'e Karamoja emyaka 4 mu nkomyo ku by'okubulankanya amabaati g'e Karamoja. Kkooti
era yamutaddeko envumbo ya myaka 10 obutadda kwesimba ku kifo kyonna kya bukulembeze yadde okubaako ofiisi y'eggwanga. Yadde nga mu kusooka ensonga z'amabaati g'e Karamoja zaalimu abakungu ba gavumenti abawera, Nanduttu ye yasoose okukaligibwa. Onojjukira nti ye minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugoloobi gye buvuddeko yejjeerezebwa ku misango egyekuusa ku mabaati gano, nga kati we twogerera yali minisita w'ensonga z'e Karamoja Marygoret Kitutu yasigadde ng'aweera ennemba n'emisango. Eky'okukaliga Nanduttu kyaniriziddwa bannakyewa abali ku gw'okulwanyisa enguzi. Kituufu era kya bwenkanya okulaba nti omuntu omu ku bakulembeze abo abali waggulu nti naye asobola okukwatibwako n'abeera nga abeera accountable for their actions. Bageza bamanyi kyokola, amateeka bagategeera. Kati baakwata ono Nanduttu yakajja tana experience yonna teyakolako any public office, so baamulabira ddala akyabulamu, waliyo excitement ne bamutomeza. Kyokka bano balaze obwennyamivu olw'abakungu ba gavumenti abamu ate okubatira ku liiso kyokka nga bonna beenyigira mu kweza amabaati gano. Ffe ng'abantu ba bulijjo oba nga public tulaba ng'ekyo kyali si kya bwenkanya, kubanga abantu bonna oba baminisita bano ba members of parliament baali bangi nga bakoze ekintu ekimu, nga bonna amabaati abamu bakkiriza nti amabaati nagasanga wange, most of them bakkiriza, naye okulaba nti tebasobodde era okukwatibwako ku mukono nti omusango gubasinge, temuli fairness ne consistency. Abantu si basanyufu because public already, omuntu wa bulijjo already baalaba tino bano bonna, baalaba bonna baali implicated, bakirimu, ntegeera, so emotionally buli omu agamba ati lwaki ono yekka. Endowooza z'abano tezawukana ku z'abannabyabufuzi. Nanduttu tumusaasira nnyo kuba mukwano gwange, naye yeesanga mu mbeera gye bagamba nti yagolola omukono gwe ne guwanvuwa ne gukwata mu bakuli y'abandi. Era kaakati baamusibye emyaka 4. Ndi musanyufu kubanga kye yakola kikyamu. Agamabaati gaali galina kutwalibwa Karamoja. Agnes Nanduttu n'abalala ne bageetwalira. Akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssennyonyi kosa n'omubaka wa Busiro East Medard Lubega Sseggona bagamba nti Nanduttu yabadde nga saddaaka eri abakungu ba gavumenti abalala. Ningamba nti Agnes Nanduttu si ye yekka alina okubeera eruzira. Vice President w'eggwanga lyaffe yatwala amabaati, Speaker wa Parliament, Prime Minister, Minister of Finance, baminisita bangi era mu kabineti eyo bayitirivu abaatwala amabaati. Bo abasinga lwaki bo baasonyiyibwa ate nga bakola ekikolwa kye kimu. Nga bw'olaba nti Mukyala Nabbanja agamba opposition temubawa, naawe aba NRM Katonda n'atusaasira ne bafuniramu ebizibu. Ekyo kiyigirize abantu, ekisooka obusosoze bubi naye kwolwo obusosoze bwatuyamba. Bano bagamba nti gavumenti ekyalina olusozi Gambalagala okuwangula olutalo ku nguzi. Bakulwanyisa nguzi toyinza gamba nti abamujja kubattira ku liiso then abalala obasuuleyo, nedda ekyo kiba kikyawe oba tolwanyisa nguzi oba oli ku kirala. Naye ke tulowooza nti bonna batidde, wabula bagenda kukyusa mu birungo. Okiwulidde? Bagenda kukyusa mu birungo. Abamu kye bajja okutandika okukola nti nkuwadde amabaati 7 nti wandiika nti nkuwadde 1,000. Bajja kugenda okutuuka eyo 3 jjagga nsanza emukono. Kye tulina okumanya nti President Museveni politician. Ba politicians wamanyi okola ekyetuyo omuzungu kyayita PR, okulaga ensi that government ye eri committed mu kulwanyisa enguzi. Naye nga ate ye ng'omuntu, abantu abamu bano abakibeeramu bantu be, era naye awulira ddala kiba kimuyisa bubi okola ki kuba crucifyinga. Onojjukira nti ensonga y'okulwanyisa enguzi yali ku mwanjo nnyo mu bubaka bw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni bwe yali aggulawo olusirika lw'ababaka ba NRM ekyankwanzi. And I also not tolerate corruption. If it's necessary to have a new war, I will have a new war. Waliwo n'ababaka abamukaliramu nga beebuuza lwaki yattira abamu ku liiso ku nsonga z'obuli bw'enguzi. Last year that you used to hear, now you've confirmed with evidence that there is corruption in the Ministry of Finance and the Parliament of Uganda. My question is,
Since you proved that, what have you done? Why don't you arrest these corrupt people with evidence? When will you arrest? Namuju, Akamba, and so on. And many of them repented. And once you repent, there is forgiveness. Bwe baba bavunaanibwa ekinene ky'oyinza okukola ojjayo emisango n'ogamba ngigyemu enta naye gikyaliyo kati tugambe nti akalembereza ke balina kwaliye kuyingirira kitongole kiramuze. Kati bano bagala Museveni aleke ebitongole bya gavumenti byonna okukola nga byetengeredde kye bagamba nti kyakuyambako okulwanyisa omuze guno. Ddala byonna bye tuzze nga tulaba ng'agamba abantu waakiri babbe bateeke bye babbye mu ggwanga biyambeko mu nkulaakulana ly'eggwanga. Naye ffe tulaba nti ekyo kikyamu nnyo kubanga era kiba ki encouraginga obuli bw'enguzi n'obubbi. President should have left the law to play the judiciary, for example, and all those anti-corruption entities to do their work. Whenever the president comes with that narrative that we have forgiven them and what not, of course it takes us down. Kati ekirindiriddwa okulaba banga ekibonerezo ekyaweereddwa Nandutu kinaziyiza abakungu ba gavumenti okwongera okwenyigira mu bikolwa ebyobulyake. Alright, tetugenda kubeera nga tusukako wano okuleka okwagaliza akaseera akalungi nga tugamba nti obadde mulabi mulungi nnyo okuvya ddala eri gye twatandikidde n'okutuusa akaseera kano mwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tukusiibulira. Eno ya DPTV Uganda nga bulijjo, I'm always your boy Morgan Keys 256 official, CEO Kalidalu content creator, the Ruero's finest, Mr. Perfect. Nga bulijjo era sikola nzekka wabula nkola n'omukyala naggwano ali emabega eno okakasa nti no buli kimu kikutuukako nga kiri masavu amanyikiddwako nga Gloria. Kale nno tumwebaza omulimu ogw'ettendo. Ndaba message nnyingi nnyo mumbuuza Sajjime naye agenda kubeera nga akomawo akaseera konna akuume atakuumira mpeera. Mubeere bulungi, mweraba.